Salam TV. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد بانجبنا أبلغي بالسلام TV langa bulijjo bwetutera okubeera nga tugamba nti TV ey'emirembe ey'eddembe kubanga Assalam isim min asma'ullah al-husna, linnya manya ga Allah subhanahu wa ta'ala amalungi. Era omuntu bw'aba atuumye erinnya eryo tuteekako ku mwana we tuvuga nti Abdussalam oba Salama. Abdu assalam, omuddu wa Allah ow'emirembe. Tumwebaza Allah jalla waala atuwadde obulamu, atuwadde byonna ebyobugagga byetulina ebiri ku mibiri gyaffe, ebyobugagga abantu byebakoze ebiri mu bya ssente, naye nga mu byonna tuwali kya bugagga kisinga kubeera nti omuntu Allah amuwadde obukkiriza n'obulamu kyabbeeyi. ولذلك نقول الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والعافية. tumwebaza Allah olw'ekyengera kyatuwadde eky'obusiraamu n'okubeera nga atuwadde ekyengera eky'obulamu buno bwe tulimu ffenna ng'abatonde, nga situnnalowooza ku mutaka ono naye okubeera nga tussa situli balwadde, tutulina watuluma abamu ate nga abamu bali mu bigezo naye nga balamu. Bannange ebyengero ebyo ebibiri tusaanidde tubyebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa. Amannya nga bulijjo Abdallah Tawil ono omukulembeze era omutandisi w'essomero ya Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongaawo wetubeera biidhnillahi ta'ala. Manya Abdallah Tawil Baligeya, amanya Abdallah Yusufu Lukwago Baligeya Tawil, omutandisi w'essomero lya Tawil Islamic Primary School. Ne bannange bwe tuli nga mulimu mukadde wange ne bakadde bange abalala, mukyala wange, omwana wange, bannange weetuli emugongaawo ku Tawil Islamic Primary School wetuviira okujja ate tukole emirimu gya Salam TV okubeera nga tubatuusaako obubaka obulungi. Essomero eryo lina curriculum bbiri, tulina Qur'an nga yekulembera byonna, era our motto is Al-Qur'anu Nur. Al-Qur'an Nur, Qur'an is light. Kitegeeza nti tutambula na Qur'an kyegamba. Qur'an egamba ki nga tukola, nga tugezaako okukola biidhnillahi ta'ala. Kati Qur'an eyo gye tutandikirako n'abaana baffe abayasanna ne bagigwamu, ab'essula ne bazigwamu. Era Qur'an yaffe mu Tawil Islamic Primary School tugamba nti Qur'an si ya bikwate wabula engeri gyekibiri nti kyakulya kyaffe kyakunywa kyaffe tusoma yonna okusinziira buli mwana waagwa nekyasobola mu Qur'an. Gamba yo twagijja noga nti syllabus tikyegamba ku side ya theology ti omwana owaffe abeera redde
okubeera nti n'ebibuuzo yabisukka ebya silabasi biidhinillahi taala. bannaye bwe tuli emugongo awo era bwe tukolera emirimu era admission zaffe zatandise dde mu mwaka 2025. bannange mujje mutuwe abaana mubaleete mu Tawhid Islamic Primary School and Quran Memorization Center. Tawhid etandikira ddala ku nassale era ina section ya nassale gye tuli mu kulaba nga tugiteekateeka bulungi nnyo ng'era tugenda okulaba obukulu bw'omwana mu nsi muno biidhinillahi taala ng'omulamu gwaffe ogenda okutambula. kakati ne section eya from primary 1 to primary 7 omwana atuula n'abeera nga primary mwasomera oluzungu mwasomera olulimi oluwarabu kwegamba asobole okubalansinga ebintu bino bibiri rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana olwokuba nti ensi ate mwe tulina okukolera akhira abaana balina okusoma ebintu bibiri bategeere Allah waabwe bategeere bazadde baabwe bategeere abakulembeze baabwe bategeere mikwano gyabwe n'enneeyisa gye balina okweyisa biki bye balina okukola biki bye batalina kukola ng'abatonde. nabwekityo ate netubeerawo ne section yo nga bano abazze okukwata Qur'ani yaabwe ne babeerawo ne subjects zaabwe ez'oluwarabu kubanga abasinga bamala P7 era ffe tutwala omwana okuva ku myaka 7 mu Qur'ani paka emyaka 13. abaana abasussaawo emyaka awo tuba tubasindika ku Ubayi ne tubasindika ewa Sheikh Hamza Majege Hamza Kateriga nasobola okubakwatako. naye ffe mu Tawhid Islamic Primary School enteekateeka yaffe Tawhid Islamic Primary School enkola yaffe twajjeewo abazadde okwetikka ebintu mifaliso blanketi masuuka sukaali sabbuuni simanya biki twala tugende bino byakulya wadde abazadde abamu bayomba baagala nnyo okubeera nti bawa abaana ebyokulya bajje ne buddadiizi biki twagala okukuza abaana mu nkuza nga oyo tosobola kumanya mwana munaku n'atali munaku oba mukitegedde kwegamba abaana bakule nga balina oluganda nga balina omukwano nga bwe tujja okulabira mu nteekateeka obukulu bw'omwana mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ate ne mu ggwanga lyaffe ne mu nsi mwe tuwangaalira. omwana kigambo kya bbeeyi. kakati omwana obuntu bwaleeta buno bwe buzigo kasenya na ngatto ze na sport shoe akati awo ne tusooka tulaba essomero etteeketeeke akati ye Tawhid Islamic Primary School and Quran Memorization Center gye tugenda. kakati tuli mu nsi faliyatanafasul mutanafisun kirungi abavuganya bavuganye. olwaleero Abdallah Tawil ntudde era abantu mundaba naye nasalawo nenga nti kanerekereza ebirala byonna ntuule ku ssomero awo era ekinja ku ssomero oluusi Makka oluusi Salaamu TV n'okufiirwa n'okufa okuli mu nsi n'obulwadde n'ebirala. naye nga nasazeewo bannasalawo naddala omwaka guno ebbanga lyemmaze ng'essomero eryo siriwa nnyo budde nga neesiga nenkwasa abantu babeere nga batambuza kati neekwatiddemu okulabira ddala omwana kubanga nze nakuzibwa era nensoma nga mmanyi kye bayita okulabirira omwana omuto n'okwagala omwana omuto. omwana omuto yenna ayagala keya ng'osobole omujjamu kyeweetaaga kyetugenda okulaba obukulu bw'omwana eri omuzadde ate n'omuzadde twalaba oba oli awo huquuq z'omwana eri muzadde we. naye era nga bwe tujja okulaba katawiru byerina tugamba omuzadde taleeta bitabo taleeta peeni taleeta ate biki obuntu buli awo butono tebuweza items nga 7 ate nga personal items entono n'ebino byonna alhamdulillah rabbil alamin atawiru bwete bwegenda era tuga nti faliyatanafasil mutanafisun kirungi bavuganya ffe tugenda kuvuganya mu kusomesa Quran tuvuganye mu kusomesa olulimi Oluwarabu tuvuganya mu kubeera nga tusomesa olulimi Oluzungu kubanga n'obubonero tubwetaaga era twagala abaana nga balina 4 ku 4 saidi eno nga atula P7 Oluwarabu buna
ne P7 y'oluzungu Piero Ibuna. Naye omwana oyo tumujja wansi mu nassale kati okulabira ddala nti insha Allah ate ne tumujajingirako P4 kubanga omwana wa P4 already tuba tumaze okubeera nga tumuteekateeka. Nabwekityo omuzannyo n'okusaagasaaga mu Tawhid Islamic Primary School bakadde bange abali eyo tebiriiyo. Nga maliriza okweyanjula enteekateeka ya Tawhid Islamic Primary School ffe tugamba nti omuzadde gwe noonya ssente ffe tuwe buvunaanyizibwa era otubanje buvunaanyizibwa obwo. Twetaaga abantu abafaayo tuteeketeeke kye bayita omwana. Mbadde nnyo ku Salamu TV wano ne ku radios endala nga mbabuulira tarbiyat al-awlad al-islamiyya, engeri gye tuteekeddwa okuleramu abaana baffe babeere abaana ab'omugaso. Tikirina kye kigana mwana kubeera ng'asoma sharia ng'asoma ne law ku sayidi eno. Sharia ge mateeka era yennamula y'obusiraamu ate yo law ku sayidi eno. Ate tikirina muntu wagana kugamba nti agenze asomye kulliyatu al-lugha, that is language, nabeera ng'akuguka mu language mu faculty of language, nabeera nga asomye lugha amawadde agakwatagana n'ennimi okumanyira ddala olulimi n'ensibuko yaabo. Kati Tawhid Islamic Primary School Tawhid tulina enteekateeka ennungi nti abaana bano twabongerako vocation okubeera nti kaakati olwali ensi bwetuuse okusomesa obusomesa omwana omukulu nti English, omusomeseza oluzungu, omusomeseza SST, omusomeseza mathematics n'omusomesa science. Kakati tikimala tawhidu, fiqhu, hadithi, Quran alhamdulillah, n'omusomesa tarbiya n'ebirala amawaddi loga n'amalala nga bwe gafaanagana subject nyingiko ku side y'eddiini bwe zitambula. Ne tugamba nti nedda omwana ono ateeka okubeera nga asobola okubeera nga ali mu nassale naye ng'amanya butaayi bakola sabbuuni, butaayi bakola liquid shop, butaayi bakola kino na kiri. Kyegatte mu mbeera ye ey'obulamu bwe nti asobola okubeera sheekh olwaleero azze okutuula wano ku Salamu TV n'amanya nti ate nnyina edduuka lyange ne kafactory kange nga kakola liquid shop, kakola sabbuuni ow'ekitole, kakola sabbuuni anaaba n'ebirala mu vacation ebibeeramu ng'okuzimba n'ebirala biidhnillahi ta'ala. Ye mwana gwe twagala okufulumya mu Tawhid Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongo. Naye enteekateeka ezo zonna biidhnillah tutera zikola n'abazadde abo balina omutima ogwagala ate abalina enniya ennungi n'okulowooleza okulungi. Nabwekityo ntudde ku Tawhid Islamic Primary School. Mr. Nurdin awa HM waali ku Tawhid awo atambuzira nja kuba nga mpunzika eri ekyokwejjukisa kyaffe ekiwaleero n'essimu ezo. Ayata Hadija Najingo deputy waali, muwala wange Zulfa gyali mu finance awo baasa w'essomero, badoosi nyina badoosi abatasaaga babiri, omusajja gwe bayita Yasin Ediel, Yasin Ediel ali awo musajja muddugavu musingako businzi naye alhamdulillah ku saidi ya Sachula waali okulaba omwana butya bwatambudde. Ayina ba David Ediel, ayina ba Moses Ediel, musajja ba mathematician. Tawhid tubadde tukaba mathematics nnyo naye alhamdulillah kyewunyisa olwaleero nga the best subject in Tawhid Islamic Primary School side ya Sachula mathematics tekyali kizibu mu baana okubeera nga bamusoma alhamdulillah. Basomesa bange abo saba Mungu abankuumire era bebali kwagala mulimu gwabwe. Nabwekyo Tawhid weeri etambula era wetutudde ate nno kuba hijja and umra naye tujja kugyerabira nti ofiisi zayo enkulu zitudde Kyengera Mugongo awo ku Tawhid Islamic Primary School. Bannange ng'era omukulembeze wa kuba hijja and umra mbagamba nti umra eya November ne umra eya December ne umra ya Ramadan ne hijja byatandika dda ate era tusoma buli wa Sunday ku Masjid Tauba we Kyengera ku Kolansi tusobole okuteekateeka abantu baffe abagenda okukola hijja ne umra. Olw'okuba nti hijja ne umra si kinyumo ibaada ate nga tumanyi nti tuba tugenze e Makka lwa nsonga nnya enkulu nazo kanzikoneko mu mulamwa gwaffe guno nti ekisookera ddala tugenda okukola ibaada eno okutuukiriza kyo kino kinnyini ekikolwa ekyokukola umra n'ekyokukola hijja. Bwe tukimala ekyo
ekyobweteeka then tugende ku mbeera y'okubeera nti tugende Makka okwetondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ensobi zaffe ezinyungi tawba okola tawbatan nasuha kwebyo ebituyitako nebyetumanyi nebyetutamanyi, ekyo nakyo kitutwala Makka kubanga bifo bya nkizo. Ekyokusatu netugenda Makka okwebaza ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byatuweera byatugabirira. Allah okutuwa eddiini eno Busiraamu, Allah okutuwa ekifaananyi mwe tuli, Allah ebiyungo byaffe bino abantu balwadde tebalina biyungo bikutuseeko gombiina nze mbiina naawe ampuliriza ku Salam TV. Oba osaanidde ogende Makka okwebaza Allah n'ekintu ekyo nga mumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, bwe munaamuneebazizza nja kubongera era nja kubawa. Omuntu condition Allah okutuwa n'okutumalira tulina okwebaza Allah, situlina kwevuma Allah subhanahu wa ta'ala, tulina okumwagala nga tumwebaza ebiyungo byaffe. Abantu ebiseera ebisinga balowooza okwebaza Allah olina kwebaza ssente na bizimbe byolina, naye ate nga obugagga nga mbaga teriwa kya bugagga kisinga Busiraamu na kya bugagga kisinga kubeera nti oli mulamu oba ndi mulamu. Kubanga omufu tasobola kukola bino, omulwadde tasobola kukola mirimu, akutusa amagulu tasobola. That's why nti omuntu alina okutundira n'amanya nti obugagga si biri byokka, kubanga naye omuntu bino byakoze ebyobugagga oba byenkola oba gwe byokola bikolebwa mulamu alina ebiyungo byonna. Senses zikola, obwongo webuli, emikono Allah agikuwadde wegiri, amagulu wegali, amatu gawulira bulungi, amaaso galaba, ennyindo ziwunyiriza, olulimi lwogera, amalusu galina. Kakati ebyengere ebyo okubyebaza Allah subhanahu wa ta'ala kikulu nnyo. Bakadde bange mwenna Abasiraamu n'abatali Basiraamu abali eyo, naye abantu abasinga Allah tumusasula bubi era situmanyi butya bwe twebaza. N'olw'ensonga ezo zitutwala Makka okwebaza. Nabwekyo ensonga eyokuna kwe kusaba Allah bye twetaaga ne tulemerako. Fa idha sa'alaka anni ibadi fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah bwe musaba ekintu sikibuukako mangu bangu, nsaba kino Allah okimpe, okivaako ng'amaze kikuwa, ate ye ali kumpi n'okutwanukula. Ensonga lwaki tugende Makka ate teri agenda Makka n'ayavuwala oba n'abeera nga muzzi wa misango naddala eminene, oba mukitegeera nga mushiriku billah, mussi wa abantu, mutemu, mulogo, alina ensaalwa mu banne. Ebintu ebyo si birungi. Nabwekyo abooluganda mwenna abandaba ku Salam TV, mbakoowola nga mbategeeza nga director wa Quba al Hajj wal Umra, ekifo ekyo kimugendamu Makka manyi Madiina ne mubeera nga mufunye umra olw'essola ze musaaliddewo sunna ezo. As-salatu fi masjidil Quba, munnange essola eyo gy'osaalidde ku masjidil Quba eba umra namba. Nabwekyo kyekifo kye twatuuma. Nabwekyo abooluganda eyo introduction ibadde nnene ng'ate erimu ekyokuyiga ekyamaanyi gye tuli nammwe gye muli. Ofisi zaffe gye ziri ku Tawiilu era wendi mbalindiridde n'okusoma buli lwa Sande, mujje musome. Abanaatambula naffe n'abatatambule naffe mujje musome. Akasemberayo ddala mu introduction bannange njakala okubategeeza ensonga enkulu ekwatagana ku hijja nga Vice Chairman wa Uganda Bureau of Hajj Affairs oba Vice President wa Uganda Bureau of Hajj Affairs, ekitongole ekikulira hijja mu Uganda. Nze namba 2 waakyo ng'ogyeko Sheikh Zakaria Kiwalyanga ne bammemba bannaffe tukola nabo nababanjulirira mbanjula essaawa yonna. Ekitongole ekyo bannange hijja yatandika ddala program zawedde dda oba zaggwa dda okuva lwe twawunzika hijja eri nga tuvudde mu Emuna ne batukwasa hijja eno eya 2025 naye nga 2024 ate ensonga zonna kumpi mwe zigenda okuggwera. Bannange mugende mu bitongole mwenna bye mukakasa bye mwesiga ebiri recommendable oba ebitegereka era ebyagibwayo nga biteekeddwa okukulembera abantu. Bitongole byenkyamanyiko bwe binaabyeyongeddeko 58 naye nga n'ebirala ebisaba okukola ne Uganda Bureau of Hajj Affairs gyebiri era tugenda kutuna mu nsonga zaabyo. Naye insha Allah mugende mu bitongole obw'obudde nti situbulina visas zitandika okugabwa okufuluma mu mwezi gwa 2. Kakitegeeza omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi, omwezi ogw'ekkumi n'ogumu n'ogw'ekkumi n'ebiri ne January gye tulina.
ate nga visas tusobola zigaba nga situsasudde kuba nabasomesa what we call a visa, haji visa. Haji visa teringa hijja zino visa endala nga umra visa zawukanamu. Ti haji visa bajiwa omuntu amaliriza okusasula items nga 10. Osasudde transport, osasudde ebisulo 2 hotel e Makka Madina, osasudde Muna, osasudde Muzdalifa, osasudde Arafa, osasudde transport yenna, osasudde dhaman, taxes zonna. Banange hijja zirina taxes, tuwa emisolo e Makka, tuwa emisingo kye bayita ta'min. Hata ebintu ebyo byonna bwe tumala obisasula, ebitaala ebyo bye mulaba nga byaka green nga visa efulume ya Tawilu, nga visa efulume ya Muhammad, ya Fatuma ne ya Hadija. Teringa nti visa endala bagenda gikuwaayo China oba ya Umra ogende nga tonnafuna ne wosula. Kubanga n'ekyo system ya hijja yejja ku Umra ne bino bye mwawulidde eby'abantu okutambuza enjaga n'okusomosa enjaga. Kati Umra egenda kufuuka nga hajji, ng'omuntu aviira ddala wano nga mu system bamulaba nga tateekeddwa nagenda mu Saudi Arabia okujjako ng'agenda mu bifo 3: Jidda, Madina, Makka. Omuntu agenda mu Umra oba visa ya Umra ne visa ya hijja toteekeddwa kubuuka district ezo 3. Nabwete abooluganda mbategeeza nga Vice Chairman, Vice President wa Uganda Bureau of Hajj Affairs Abdallah Tawil, buli muntu genda mu kitongole ekyo ky'omanyi biidhinillahi taala ky'olina okutambula nakyo, muteeke sente ezo zisobole okutambula zigende mu America, zive mu America zigende Saudi Arabia. Chairman ne Treasurer ne Vice ne Secretariat basobole okubeera nga buli sente bagissa weeyina okugenda tufune visa mu budde insha Allah. Nza mukakasa bulungi nti luutu eno sitwabaddeyo na miranga, sitwabaddeyo na muntu yenna akaaba visa because tukoze ebintu twakoze olwa deadline ezateekebwawo twabikoze bulungi. Nebaza baganda bange bonna benkola nabo mu Uganda Bureau of Hajj Affairs, ekisookera ddala ba executive n'ebitongole byonna ebitwala abantu e Makka. Mbebaza olw'enneeyisa n'enkola gye twabadde nayo omwaka oguwedde, ate tugikozesa omwaka guno 2046 insha Allah tusobole okutwala abantu nga ffenna tuli kyekimu n'abantu mwenna. Mbebaza abasobola okubeera nga mukola bulungi. Sheikh Zakaria tukwebaza okutukulembera mu nkulembera gy'otukulembedde, alhamdulillah rabbil alamin. So ate ne bachairman mwenna abavaako abavuddeko, mwebali kubeera bameeta baffe, mwebali kuwagala Uganda Bureau of Hajj Affairs insha Allah tudduke bunnambiro. Naam, njala kubazzaayo obukulu bw'omwana ne enteekateeka y'omwana. Gwe omusiraamu yenna oba omuntu yenna munna Uganda atwala omwana gw'ozadde Allah gwakugabiridde, oba mwana wa buwala oba wa bulenzi, ng'obadde tonnamanya nti ekyo ky'olina ye gold, mwana wa taata, mwana wa maama, njala okujjukiza twala omwana gw'olina nti kya bbeeyi kya bugagga kyo. Omwana Allah gwakugabiridde, gwangabiridde kya bugagga bwo, era kyekyobugagga ekisooka mu nsi Allah kyakuwa. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala asitula abantu amadaala lw'abaana abo, lwa zadde eryo litulina. Era kyova olaba nti eno mu ddiini eyaffe ey'Obusiraamu, omuddu bw'aba awasizza omukyala akkirizibwa naye okusabira omwami, okubeera omwami omulungi wa baraka, omulungi ow'ensa, omunaddiini. Ate naawe omusajja bukulu buvunaanyizibwa bwo nnyo okusabira omukyala. Era ffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba tukwate na mu mutwe mu kawompo tusabe omukyala ono gwewasizza ngusanta Allahumma inni as'aluka khairaha, ay Allah nkusaba ompo bulungi obuli mu mukyala ono, wa khaira ma jabalta alaiha, obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe watondera mu mukyala omwo n'ebirimu abeere mulungi gye ndi obulamu bwange bwonna. Wa a'udhu bika min sharriha, ay Allah omukyala ono nkusaba ontaase obubi n'obukyamu n'obubenje obuli mu mukyala ono, wa sharri ma jabaltaha alaiha, ay Allah ontaase n'obubi bwonna
n'obubenje na buli kintu kyonna ekisobola okuba nga kikyamu nga kiri mu mukyalo ono. Lwaki? Tikubanga omukyalo ono ayina ebitundu biyinza okuba 95 ku mwana ono gwe ŋŋenda okuzaala, nga 95% ku bulungi bw'omwana gwe ŋŋenda okuzaala ow'obuwala n'ow'obulenzi. Singa omukyala taba mulungi eri obulamu bwo bw'ogenda okuzaalamu abaana bo, wallahi abaana bonna bakufuukira ettaabu. Mahma kana Allah alina kyakuwadde oba akulese nga tolina kyolina, kubanga nga bwe nkunnyonnyodde nti omwana, buli mwana azaalibwa ng'alina emikisa gye, ate buli mwana azaalibwa kullu mawludu yuladu ala alfitra, buli mwana azaalibwa ng'azaaliddwa ku nnono ya umma. Naye fa abawaahu, bakadde be gwe abazaala nga amuzaala, nze nfuula omwana ono okubeera nga yeesinza ebyo ebitali Allah byayagala, atali Allah omu, n'abeera omumajuusi, n'abeera omuyahudi, n'abeera omunaswara, n'abeera kyabadde byonna. Kakati tuteekwa okutunuulira nnyo omukyala gw'ogenda okuwasa, wadde nga naawe omukyala gwa mpuliriza era ndaba maama wange mwannyinaze, oteekeddwa okutunuulira omwami gw'ogenda okufumbirwa. Era gye bwavaako emabega eyo, bakadde baffe wano mu Buganda abatukuzizza ffe nga tulinamu ensaasasa zino ze mulaba n'obuntu bulamu bwe mulaba, abazadde baffe be baanoonyanga omwana ow'obuwala gy'agenda okufumbirwa amaka, n'omwana ow'obulenzi wa gy'agenda okujja omwana ow'obuwala nga bafumbiza maka. Ekyo gye kiri mu Busiraamu. Tuwasa omukyala ala kabilataha, ekika mwava tukitunuulira famiri, kubanga omubiri guno n'omusaayi gwabwe irqun dassa, fa inna al-irqa dassasan, omusaayi guno gusika ebikolwa by'amaama. Engeri omwana ono gy'agenda okuyonka ebbeere emyezi 2 n'ekitundu, ayonka ku bulungi bwa maama oba ku bubi bwa maama, ayonka ku bulungi bwa maama oba ku mitawaana gya maama. Yensonga lwaki olina okutunuulira ennyo gw'omwami omuvubuka agenda okuwasa, naawe omukyala agenda okufumbirwa, gy'ogenda okuwasa ne gy'ogenda okufumbiza. Bikulu tusobole okufuna omwana ono Allah gw'ayogera nti gwayogerako mu Qur'an, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. أي الله جل وعلا مبانtu babeerawo abaddu abakkiriza nga balungi, naye nga bo basaba Allah jalla waala nti tugabirire mu bufumbo waffe buno bwe tufumbiriganiddwa, nze bwe nnina wakati wange ne bakyala bange, naawe bw'olina tugabiriremu kye bayita dhurriyatan tayyiba, olulyo olulungi, olulyo olw'embala, olunaddiini, olw'ensa, olw'empisa, olw'amazima. Oba mukitegedde? Bakisaba ne baba bagenda mu bufumbo, mu mbeera ey'ekifumbo, mu mikolo egy'ekifumbo. Mujjukira bulungi nti ffe eddiini ey'Obusiraamu yatuyigiriza Allahumma jannibna shaitaani wa jannibi shaitaan ma razaqtana. Ayi Allah tukusaba mu mikolo gyaffe gino egy'obufumbo gy'otugenda otusindikamu, gye tugendamu nga tunoonyezaamu ezzadde n'embeera ey'okubeera nti obulamu butambula, ayi Allah tukusaba otwewaza omulabe shaitaani. Abaana baffe baleme kukulembera shaitaani, baleme kubeera basiba abantu, baleme kubeera balogo, baleme kukola mirimu egy'obujeemu gyonna egirimu ebikolwa ebikyamu ng'okutta abantu n'okutimbula abantu, ng'okuloga abantu n'okusomesa abantu eddogo, ng'okubeera n'ensaalwa, ng'okubeera n'emitima emibi emisi egy'effitwa, ezo zonna baziyita amradul qulub, endwadde z'emitima, tekikkirizibwa. Ebyo byonna tubinoonyeza mu mukyala omulongoofu, era omukyala oyo afaayo, era omukyala oyo ow'ensa, era omukyala oyo omunaddiini,
kakati ebbeere lino lyayonka kyobola nti obusiraamu bwatugamba n'okubasasula singa tuba ne ku ssente, kubanga emyaka 2.5 omwana ono egyamala nga ayonka kimuyamba okubeera nti mukyala mugezi oba mwami mugezi. Omwana buli watayonka bbeere Allah kyeyassa mu mata gano ge mulaba mu bbeere y'abamaama baffe kyankizo nnyo kyekitufuula kye tuli. Ate nno gwe omuzadde n'omanya nti ekitiibwa ky'omwana ono kubanga omwana ow'emikisa lw'omuzadde bw'oto oba lwayingira mu nnabaana wa maama oba wa mukyala we oba mukyala wange lw'osituka. Abantu abasinga abazadde situmanyi tusituka nga Allah asinzira ku baana be tufunye, ne tugwa nga Allah oluusi asinzira ku baana be tufunye, ng'abaana titwafaayo dduwa na kutunuulira n'ozaala akaana n'otandika kubeera muntu wa bizibu, muntu wa problems, muntu wa mashakil. Hati tuba tulina okulaba nga tufaayo nnyo ku mwana waffe ono. Era omwana oyo kyekimukuleesa mu Tawil Islamic Primary School kubanga asobole okubeera nga akubeerera omulungi, atajja kubeera nga abeeramu ekisiyaga kyonna, empisa yonna embi. Essomero lyonna ery'eddiini oba ery'eddiini yo ng'eddiini yaffe Busiraamu ly'olina okubeera ng'oteekamu omwana asobole okufuna empisa z'obuntu, kubanga waliwo emyaka gy'ogenda okutuukamu myaka 6 biidhnillahi taala Mungu 5 bw'oba wazaala mangu omwana wo ng'omuteeseteese bulungi, ng'omanyi obukulu bw'omwana, omwana oyo ateekeddwa okutambuza bizinensi zo n'ezange. Omwana oyo nga gwe taata nange taata ndi wali siina waasiwaasi, ndi ku Allah wange kubanga nze emyaka egyange giba gigenze, nga netegekera kabbuli yange bulamu bwange bwakera, abaana bano banoonye riziki ennungi ng'obateeseteese, nga taata tolina waasiwaasi. Bw'ogenda mu ssola adhikaari zo osobola ozikola, osobola okusaala sunna zo nga si za supiidi, osobola okusaala esswala etaliimu birowoozo because wateekateeka omwana, era omwana ono wamanya obukulu bwe, atali omu atali babiri, kubanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukubiriza nnyo okuzaala ennyo. Abasiraamu naffe tutidde okuzaala, era ng'omusiraamu agamba najjawe zinaamuweerera. Banne omubaka Muhammad sallallahu yakula atya atalina maama atalina taata. Taata yamuleka nga mu lubuto wa myezi 3, maama naafa nga wa bwezi, era yateekinga olwolo y'okuyonsa omubaka sallallahu alaihi wasallam mwamumanya Alimat Saadi. Hati Muhammad naafuuka ow'omugaso mu nsi eno yonna gye mulaba sallallahu alaihi wasallam. Teriiyo nsi, teriiyo musiraamu, teriiyo nsi etayogera ku musajja omwoyo. Obudde ne buziba nga tiise emirundi 5, esswala 5 nga tosadde sunna nga tomwogeddeeko tikiriiyo. Ne bwetyo yakuzibwa abantu abalungi, nayonsebwa abantu abalungi, n'ava mu famire ennungi ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nange mwensobola okuva naye mwosobola okuva. Kale n'obanga gwe tuwavaamu ng'osobola okufunamu abaana bo nga gye bavudde. Nabwete abazadde abalungi abali abampuliza ku Salaamu TV, omwana ono wa mugaso, ateekwa okuteekebwateekebwa n'okwagalibwa ennyo n'okumanya nti kya bbeeyi kyo. Era nze mba ntambula ku makya n'ensanga obwana obuto olusi bwekutte busatu mu nkuba, maama asindisa abaana abo, obuvunaanyizibwa nga tabulina, busobola kukwata baana abo abawerekere paka ku ssomero. Ne ku nsi yaffe nga bwe mugiraba eyajjamu kisaddaaka baana kitunda baana, maama nno oba osudde obuvunaanyizibwa naawe taata. Kwata omwana woono gw'olabanga ekizibu gy'oli, mu nnaku gy'olimu, mu bizibu by'olimu, labirira omwana wo, yagala omwana wo, kubanga la Allah omwana oyo wadde mu nnaku mw'oli, mu bizibu mw'oli, gwe maama nga tonalowooza kusuula omwana mu toilet,
tonalowooza omwana gw'ozadde nga muzala by mistake ate n'okola ensobi nga ziwera mu mistake emu n'okoleramu mistakes endala nga ziwera akaana okazadde okakuzizza ate omaze okukazaala otudde mu toilet otutte mu luguudo kasasire moroka etomera omwana oyo emulinnye wa idha almawudat mujjukire olunaku abaana abo lubagenda otubuuza bafiira ki mwabattira ki biayi dhambin qutilat wa idha almawudat suilat biayi dhambin qutilat abaana abo bajja kubuuzibwa bajja kubuuza bo bennyini nabo babuuzibwe babuuze biayi dhambin qutilat bafiira ki mwabattira ki bamaama abazadde abaana abo abatasobola kufaayo ku baana bamu abatasobola kutuusa baana ku masomero gamu eyo kutwawirwa eyo nwanagana n'abazadde ne bagamba naye timusindika babodaboda kuleeta baana wande omusajja owa bodaboda ajja kukola ekigambo ye mwennyini abule n'omwana abule maama tojja kuddayo kutegeera taata tojja kuddayo kutegeera tuula ku boda n'omwana wo bwobanga essomero gy'oliko lyawala tuula ku boda otuuse omwana wo ku ssomero tikiina tolina kyogenda kuvaako n'omwana ojja kuba mukuzizaamu empisa ezimanya nti maama nze tiyansindika ku boda bwomu tiyansindika ku ssomero bwomu n'ebyo nnyena tubirwana nabyo netulwagana nabyo abazadde abamu ne babirabanga okubabonereza oba okubanyigiriza naye wallahi thumma wallahi lwolufiirwa omwana nga boda emututte ng'emubbye lwolutegeera nti omwana tibamuzanyisa omwana kirabo hiba tis a gift kirabo ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala bameka ababanoonya nga tibabalaba bameka ababaagala nga tibabayina nga balina n'obusobozi Allah abawadde ku ssente nga zo riziki zaabwe tezayitira mu baana naye nga wallahi tibazibala nabwekityo tufeeyo omwana empisa gy'omukulizaako mwagenda okuba omwana ensomesa gy'omusomeserezaamu omusomesa we yeye mwennyini amusomesa mu ssomero environment y'essomero nannyini ssomero ye mwana byagenda okutwala bw'alimanya mu Tawil Islamic Primary School Sheikh Tawiru yasaalanga essola naye ate essola Sheikh Tawiru n'agamba tusaala ne sunna qabliya era akanya nga sunna saala dhuhuri era akabbiri nga tumaze dhuhuri era akabbiri nga tumaze magharibi era akabbiri nga tumaze isha ate ne tusaalayo ne witiri ate neera akabbiri nga sunna saala fajiri nga kwakulidde mu bukulu tagenda kumenyeka tomwana yenna tajja kutandika mulimo gwonna kusoma byasoma nga tannakwata ku Qur'an wadde asomeyo aya emu naye nga kyekibadde ekisumuluzo kyekyolunaku ajja kula netalibiya eyo n'okumanya nti ekyo yenkola gye nnakuzibwamu bakadde bange gye baasalawo ne mu ssomero gye nnatwala omwana wange naye olwaliro abazadde bafudde nnyo ku baana okutwala mu masomero baana balya nnyo bulungi wadde twabuli tuliisa abaana bulungi situgaa situlya bulungi alhamdulillahi tunatuuka ku myenu zaffe ezo nnungi era nzeewulira nti alhamdulillahi rabbil alamin ma kaffar siryazamanyiza zadde eryo koko bagirya nyama bagirya muceere kawunga tooke muwogo falhamdulillah ekyokulya si kizibu mu Tawil Islamic naye omwana n'omupakira ebyokulya byonna kumpi n'omu eno gyendimu mu studio naye nga tofudde na ku nsoma ye na ku mpisa ze na ku nneeyisa ye oba mukitegeera abazadde abalungi kati mu maaso eyo oyinza okuba nga omukoledde ebyo naye ng'ate ye tajja kusobola byekolera na kubikukolera gwe ng'omuzadde because ekyo yenniyayo gwe kwotwalidde omwana okusoma era kwokulemberedde omwana okusoma
naye ate bw'otwala omwana n'enniya kubanga enniya zino nkulu nnyo. Nyina kyeŋŋamba abazadde ba Tawilu buli kaseera abali ku mukutu ku WhatsApp ne basomesa hadisi emu bwete ekitundu kyayo ti innama al a'malu binniyat wa innama likulli muri'i ma nawa. Bannaye buli nsonga zonna zibeerawo na bumalirivu, ate omuntu yenna afuna ekyo kyamaliridde okukola. Bw'omalira kutwala mwana mu Tawilu asomera omuweerere, wallahi ajja kgenda mu Tawilu mahma kaana, sente zifaanana zitya ojja mutwala. Era bw'onoomalira nti omwana wange azze kusoma Qur'ani ate asomereko olulimi Oluzungu, asomereko n'ebyemikono, wallahi omwana oyo ajja kusoma. Naye bw'onoo akamale gamutwala ku Tawilu, eyo nniya nfu.
buli muntu oteekwa okumanya omwana gw'ozadde nti kya bbeeyi, omwana gw'olina kya bugagga eri gwe omuzadde, eri famire yo, eri eggwanga lyo, eri ensi yonna. Wallahi njala okumaliriza ebigambo byange nga mbakubiriza abazadde bannange, ffenna twagala abaana baffe, tukuryektingewo omukwano, enkolegana wakati waffe n'abaana. Omwana buli wabeera ng'olina omukwano wakati we naye tasobola kugwa mu nsobi nnyingi, wadde ng'asobola ozigwamu olw'emyaka ne levels. Naye buli wataba mukwano gwe n'olowooza kibooko, kukuba, kubonereza, mukube bituuka oluusi n'omwana n'amanyira emiggo nga n'ensobi takyazitya. Njala kumaliriza nga mbasiibula nga nzirayo bagamba nti bannange ffe mu Tawili Islamic Primary School at Quran Memorization Center Kyengera Mugongo awo tubayita, era mbagamba nti bannange admissions weziri ku Tawili, era abaana tubaagalira ddala, era abaana mubatuweeko nga bato, tubatandike nabo. Omwana omumpa mu P1 mu nasale, nja kulaga omwana oyo bulungi bwa Tawili Islamic Primary School. Omwana oyo bw'omumpa mu Tawili Islamic Primary School ng'ali mu myaka egyo egy'owansi, P6 mbatwala, P5 mbatwala, P4 mbatwala, yonna ebifo mbisaba kubanga nkyalina vacants ebifo weebiri. Naye ate bw'ompa omwana wo ne ntandika naye, P1 nyina enkola yange mu masomero gonna, ngamba nti omwana ono azze ng'avudde gy'avudde nga tannasomako, kansooke nyiikire naye muwe ebintu bisatu mu ttaamu emu, afune kye bayita reading ng'eri ggulugulu mu sayidi zombi, sayidi eya Arabic ne sayidi eya Secular. P1 afune kye tuyita spoken, amanye okwogera languages ebbiri, Oluwarabu n'Oluzungu. Amanye writing, omwana oyo tajja kubeera na buzibu mu kusoma kwe mu maaso. Era kati nze enzimba gyenzimbamu nasale yange Tawili Islamic, nasale yange eyimiridde ku bintu ebyo bisatu biidhnillahi ta'ala. Then kubanga reading mwe muli bwa Qur'ani n'ogikwata, eyo gundi yange mu nasale yange. Kati omwana oyo bwe muzimba bwentyo n'amanya kye bayita reading, wallahi byonna bijja kwanguwa. N'amanya okwogera ennimi n'Oluganda lwennyini oluzaaliranwa, munnange mu Tawili mmanyi nti omwana yajja kwanguyibwa. Nabwekyo insha Allah njagala okumaliriza ekyokejjukanya kyange ekyolwaleero nga mbawa ku simu zino olwakadde, essimu ya Headmaster Mr. Nurdin Kiwanuka, musobola omunoonyako ku simu eno biidhnillahi ta'ala gyali ku ssomero 0706 53 06 61. Eyo Mr. Kiwanuka Nurdin. Eya Deputy Hadija Najingo nayo kangibaweeko bannange, munsonyiwe biidhnillahi ta'ala. Naye kikulu nnyo bwe njja ku Salaamu TV embasikoze mulimu gwenkola, ndi musajja musomesa mwenja akasente 0750 783919. Eyo Hadija Najingo insha Allah. Ne badi musweta abalala njabba wakulu okubiri badoosi nezange insha Allah ziri 7703 801103 oba 0772 685503. Nsaba Allah jalla waala nga mmaliriza fenna Allah tuwe ezadde eddungi, mwegayira Allah jalla waala tugaggawaza obugagga obulungi ye mugagga. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala tukumire Salaamu TV n'abakozi baayo egende mu maaso. Mwegayira Allah subhanahu wa ta'ala aliise abayala bonna. Mwegayira Allah jalla waala awekitiibwa atujje mu bwavu bwe tulimu. Musaba Allah ateeke baraka mu masomero gaffe mu Tawili Islamic Primary School. Musaba Allah jalla waala ateeke mu kitongole kyaffe ekya Kuba Hijja na Umra akiteeke mu baraka. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulimi obulimu baraka, emirimu gyonna gya booda, abasuubuzi, buli muntu omulimu gwakola Allah subhanahu wa ta'ala aguteeke mu baraka. Mwegayira Allah atuggyeko obwavu
اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سجدنا لعبد الله الطويل. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله